ate emitwalo gye 10 ku 10 ekyo nojjako ekimu ekye10 type kyekulu nnyo ekyo ne tujjako ekimu ekye10 nozaako ekimu ekye10 nti ezo neesasudde zange ezisigadde spend ne bw'oba mukyala wawaka ng'olina ssente z'akameeza nsooka kwesasula abakyala muyige kirabika ng'ekiswazi ekitaliimu but nze gwe mulaba nina akabokisi emitwetwe wange nti ne bwe nfuna nusu 10 nteekako ekikumi nenkisula mu kabokisi neesasula bwe mala ne ŋŋamba nti kale njagala tukole naye nze ebiseera ebisinga nti nse kuba nina famire nina abaana 5 basebo ne bannyabo siku za birthday buli mwana ne muwa birthday naye tugikola ku end of year ne tunoonyaayo abaana abatalina mwasirizi ne tucelebratinga nabo tukikola nga buli 28 ekyo nakyo nsanyusa omutima gwange manyi ne Katonda ampaamu kyampa naye era nezensonze nti zekigenda okukola nazo ntoolako ezange neneesasula oba nena mululu sabo ssentebe certificate eno tugenda giterezaamu kubanga kye baatutuumye si kye tuli owekitiibwa Shimeya waliwo project gye bayita emyoga simanyi oba gyatuuse ewammwe ku myoga egyo tulinako ssente zaffe nga bannabitone batuwa $3.5 million bwe kiri 3 mwali mukiwuliddeko tuzikozesa naye mulowooza banaazituwa nga tetulina kapapula ka sako nti tuli wano bassebo ne bannyabo mwekubireko mbogalo bwe tuva ku ekyo bayimbi bannange ensi eno egenda ekyuka tuvudde mu nnyimba ziriffe zetweyagalirangamu oli spare time olikola ki ebyo bwe bityo ne tudda ku kye bayita project songs kati kuba gavumenti yaffe eri nnyo tandise okukulaakulanya buli ki oba nkiteeke nti kijja kujja mu maaso mujja kitegeera tugeze nga olunaku lw'abakyala njagala tulabe nti abayimbi b'e Masaka be bayimba project song bayimba ku mukyala oluyimba olwo luba lutambula be bagenda okugenda Sironko okuyimbira president nga tumusaba oba kitegereka ne tugamba nti tuyimbye ku siriimu mu kifo ky'okubeera because we are teachers we have to teach the public ne tugamba nti bannange sigala mubi nojja n'ogamba sigala Google kwekiri nti etteeka lya sigala ligamba kino olisoma n'ogamba nti yes omuyimbi sina kola video erimu smoking mubadde mukimanyi n'omusango gonna omulira bakusiba nti tolina kunywera sigala wano we tutudde olina akoleza sigala tumusiba kati obwo tulina okusomesa abantu ne tugamba nti eriyo child abuse ne tuyimba ku ekyo naye nga tete twerabidde nabiri ebituweesa ssente bannaffe banyumirwa nnyo okunywa akenge ng'afunye ssente ze ate tojja munyumiza ate munange siriimu atayadde okufuna bw'okasuulamu kuba twagala kuyimbira audience nga namu ssentebe ssebo kwebaza nnyo omulimu guno omwami ono bwe twalayira bwe n'agamba nti pulezidenti sigenda kuvaako mpaka nga abayimbi b'e Masaka bakozeemu omulimu mbakakasa tabaswazizza n'antubako n'angamba nti mpe ebbaluwa nze nkiikirira abayimbi b'e Masaka ne nkugamba si bwe kiba kubanga bwe nkuwa obuwi tojja kivaluwinga nga ntuuyozo kati kino kyatoyilingidde ebbanga lino lyonna sirowooza nti agenda baleetinga down njagala tukwatagane mbaddeko mu regions nga nnya I've been to Mbale, I've been to Michiana, I am here, nembalala ndooza ab'Embala tebali wano naye buli gyenva njagala tulekawo omukululu njagala buli project kuba kati munaye tetulina kyatukolera Kampala ye capital city buli program za gavumenti zibeera Kampala kati njagala nti mbeere nga nkuwa communication nti buli oba tulina workshops oba tulina kye tubeere nga tujja kwekyo nja kuva waggulu nga nkusaba ani gwe oyisa ow'empisa anyway simanyi that's up to you okulonda naye tulina workshop nga 3 March mu ministry ya ethics and integrity y'abayimbi njagala Masaka ere represented musindike omuntu agenda airinga out kikye mwetaaga ntegereka musindike omuntu anagamba nti e Masaka ebyo nga tetubifunako omuntu agenda okukwana emikwano egigenda okutuyamba wa e Masaka nja kuba wa slot z'abantu 3 ku Women's Day
mbadde nsaba ngenda communicatinga kuba eriwala erimbaale and you need to be sponsored. Tulina retreat egenda kubeerawo mu mwezi gwokuna, tugenda kubeera ne president okumala ennaku 4. Bwe muba musindika temusindika asinga kuyimba, temusindika asinga ssente, musindika omuntu agenda okukwana emikwano egigenda okuyamba Masaka, musindika omuntu agenda okugamba nti ekizibu kyange ekyemasaka kyekino, nano okusindika omuntu agenda okujja ali tukube selfie tukole tutya social media yatugira ekyo mumanyi agenda okubateeka mu kintu ekyo ekigenda okubayamba. Nva waggulu nga ngamba umma Masaka mbasaba tukwataganiramu ne Uganda Musicians Association kuba muli already buli muyimbi by default abeera member wa OMA. Neyanziza nnyo neyanzibira ssebo nenyabo mbasaba tukuume empisa, tukuume ekitiibwa ky'omuyimbi banaye tetweswaza. Neyanziza nsigadde ndi Sophie Gondya. Soko jeyo nze nga nyimbira ssente, empeera yeri muggulu empeera nedda ssebo ebyeggulu mbikolerera ate kati oyo naye ali yekka biki leeta akabbo treasure ayitawo obadde ki treasure ssebo jangu okwata akabbo tuzisonde tulekere ssente mu kibiina kyaffe si bwe kiri twesonde oba obayitamu oba okola otya ngeno nga gootwa tandikire nani igwe sabula embaga DJ jangu otandikire ku ba DJ pozi chairman je siri DJ ngambye DJ era ngambye DJ sebo bagambye DJ naye mama yesebo nange nina manager wange promoter wange ye mukulu ono teekamu mama ayimbe kimu kya 10 kitegeeza 2 kya 10 ekikyo n'ekyange ekyo kyange tweyanze kati MC yateekamu nedda fenna duli ngambye DJ nedda